Yes, twolekedde kyatwese olwaliro nga bagamba best on a true story basyako ebyo byaliyo. Uliriza 90% of cops unagamba nti kyenda ku 10 career. abasirikale abasinga bava mu police force nga tebakubye na kyasi. That was roughly 1,500. Wabula ku lunaku olwo kigambibwa mu kubalamu okwangu ebyasinga 1500 ebyakubibwa. An AK-47 machine. Twali tukute bupiso bwaffe obwa bulijjo. A weapon that was basajja bali bakute AK-47. Manyi AK-47 mundi ya designing kubeera mu lutalo. Ebyase ebyamanyi byali biyiziddwa ogeza kufita mu body hammers za police. Used them in a bank job and abasajja sebo babikwata ne babikozesa mulimu gw'okubba bank. America has ever done before. Kwegamba okola ekintu Dangers all around us. omuntu mu America kyatakolangako baleeta akasamba tuko gye tuli. Maybe even the guy next door. Kwegamba ffe oba osanga ne mulirwana yakayise eddakiika 4 the North Hollywood shootout. Kati nga bagamba ku Lwokutaano February mwaka mugulengedde nga bagamba Michael Marsden yagenda bakulembera. Ne bagamba Ronnie Livingston tagenda kabulamu. Tagenda mu Kasaka Road yakwate kuba n'aveewe ne bagamba Rebecca ne agenda kubeera mu sinema. Douglas Payne wano sebe waba neighbor waliwo kapati kyava akwate kuba n'akonkona nguluko sebe kubira waggulu abaye mukwate kuba mugulewo gasiya mukola ki alukonkosa fujjo kanya n'akwate kuba n'akoma weeka. You okay? Oli okay? Yeah. Abaye akatuuka eka ne baddamu ne bakonkona omuziki. Wandibadde obeesonyiwa kono sigenda beesonyiwa. Zino embwa kati bwe zituuse zimanyira bumanyizi. Babalemesezza okwebaka ssebo. Kati kyakwa kyava afuna kigiriba. Yajja buzi ku solido. Wano ku meter box n'abasalako omumeme. Abajjeko bujja masanyazi nga bagamba Mario Van Peebles. Naye agenda kubeera mu sinema. Tujjamu eyogera mu kayitu wa solo. What they say? Bagambye ekikooti balina kye boogedde. Kati yakwate kubo n'akoma weeka. Aba yakebako bw'ati essaawa kwegamba ne kuba alamu. Yakateeka wansi omutwe bw'ati. N'akwate kubo kyava asituka. So funny. Kati oseka ki? Bali bamulemesezza okwebaka abadde afunye akasi akawummula. Plenty of sunshine. Kyokka ate alamu neevuga ey'essaawa. A high of 70. Nga bagamba William Bistic. Help me to remember that there are many paths. Kageno mu kaseera kano baakoze ruda. Waliwo kabaka yali agenda maaso n'okusaba. Agamba Mukama amuyamba asobole okujjukira amakubo amatuufu mwagenda okuyita olwaliro. Alina ne Bayibula. Kyava asooka akajjuzaawo. N'akapika. Kati ate ludda. Wake up, Larry. Wandibadde osituka gwe ssebo. Budde bwakedde dda. Waliwo bakabaka babiri baabano. Time is it? Oza saa meka. It's the morning time. Make some coffee. Wandibadde osooka n'ofukayo kacyayi. Kale ne bakuze ebbali waliwo omulala agenda maaso n'okwesettinga. Lodi bamusimba kacyayi obudde bwakedde dda. Kusoma ku mpapula z'amawulire. Waliwo ofiisa gwe baakubye mu mbuga. You know any of them? Yeah. Omumanyi? He was a good man. Yali musaa mulungi. To the academy together. Kubanga twayita mu akademi effembiri eya poliisi. So you're gonna mail those taxes today? Yeah. Kati ogenda kwate kuwayitireyo olwaleero nti ye. Genda kuyitirako ewa meeyo olwaleero. Nakyakwe kujja mutereezi. Yajja akasiibule mu mpolampola. Kazi wali lubuto. Lodi kolaba officer detective. Be careful. Beera mwegendereza ku mulimu.
kagenda mu kaseera kano bakoze erudda waliwo lodi yali asiriikiridde kumala ebbanga baliwo nawulya obugombe bwa poliisi kyava asooka agezeeko okwekkaanya ebintu byagwa byali mu kabokisi n'akwateko bagezeeko bizaamu gambe tuli kwanjula kwako. My father was my hero. Agamba mu kitaawe yali omuzira we. He died in his patrol car of a heart attack. Kitaawe yafiira mu patrol car emabega. He was 62 at the time. Yalina emyaka 62 mu kasawo yafiira. Yali ofiisa. Kyava sooka ddyawo oluto. All I ever wanted was to be just like him. Kinali njagala kubeera nga kitange. He loved it when I made SWAT. Era mu butuufu singa yali akyaliwo yandikyagadde we nafuukira owa SWAT. Owa we nagendera ku ttiimu y'abaswat. Bagenda bakulaga abantu ab'enjawulo. Waliwo nakyala akeeza otambuza amagujja ye. Kati no mu kaseera kano waliwo ataatunga essaawa agitungira ku giraavu. N'asooka afuna bino n'ayitawo nabyo. N'abiteeka ebbali. Bano babeera babiri ewaka. Eyo kasepiki mwanyi n'asooka ateekamu buleti. N'asooka apanga muli ebyasi ebya buli kala. Baabo laba ekyasi bwe kifaanana. Waliwo apanga ebyoluto, waliwo n'apanga ebyakasepiki. Kyava asooka ayiwako uniform ya poliisi. Nono n'asooka yeeyiwako ebyambalo. Ne yeesetinga bulungi n'asika zipu. Ayambadde bode hammer boy. Naye kyava ayiwako kavesti. Daba bano balina ziri bode hammer ezitazannya. Twadde eri kabaka eyakedde okukwatikuba okuva ewuwe. N'ateekamu erudda oluto. N'akwata lubanto y'abofiisa n'agiteeka pembeni. Abasajja balina zi bode hammer. Ono ayitibwa Je Harris. Kyava asooka ateekako ne mutaaga. Waliwo abalina bode hammer ziri ezitazanya. Si b'ofiisa wabula balina bode hammer ezitazanya. Naye yamala okwambala bulungi nnyo. Bwe batyo ne bakwateko ofulumayo. Daba emmundu ze bakwata AK-47. Bwe batyo ne bazaawo ne bagamba bagende. Weapons and tactics. And we respond to any situation. Unagamba nti ffe ttiimu yaffe ya SWAT Wouldn't really have the ekigwayo special weapon and tactics handle. Turesponinga eri violence yonna. Era nga bambala uniform ng'eyaba patrol. Babeera bakutte ebisa ebimu ebyawukana ku by'abapoliisi aba bulijjo. Ye ttiimu eyali etondeddwawo. Kati eno SWAT y'aba LAPD. Abaayi kati kwe ssebo obadde luddawa. Nyina ba possible suspects wano eno. Ono abadde taliiwo. Baavaayo. What the hell happened in there? Kati gwe musiiko ki ekibadde kituusewo munda wali? I was there. Mbaddeyo. Hey, you gotta take it down a notch. Go Olina ogenda maaso n'okukakkana owulidde. get the car. Biveeko tuyingire emmotoka tugende byesonyiwa ebyo. Abadde se bamulese mu rumu n'abagwagwa. Mugambe ebyo byesonyiwa tukwate. Past the hour and it looks like another beautiful day in the City of Angels. Kati waliwo katyopa akagenda maaso n'okuripootinga amawulire. Captain Chuck Scott. Ku bikwatagana ne traffic. Tuli maamuka ga Hollywood. North Hollywood. Bagenda maaso n'okunnyonnyola wajja oyinza okuyita watali jjaamu. Budde bwakumakya. Nga bw'omanyi obudde bw'okumakya ebiseera ebisinga jjaamu akwata nnyo. Robbery Homicide Division. Unagamba nti yali akola mu sekita y'aba Robbery Homicide Division. We get all the high profile cases. Ebiseera ebisinga ffe twakwatanga emisango egy'amaanyi. Potential. Al Pacino and Heat. Kati nga bw'olaba bino ebyaba Al Pacino mu Heat. Friday and all that. Okitegera
The only difference is that enjawulo eriwo eri nti those guys don't have to juggle 75 cases. abo bagayisi tebalina kujagulinga 75 cases Prioritize, and abo bakwasaganya ebyababbi. my priority was them. Ffe priority yaffe yalinga ku basajja abo. The high incident bandits. Twali twabafunira n'erinnya eriyitibwa the high incident bandits. Erinnya lye twali twabafunira HIB. Make an early withdrawal. Bali sebo baba bakutte kubo kujja bakola kye bayita early withdraw. Ambushed him. Bali sebo bamaze okwambushinga kugamba banks eziwerako. Bakuba abakuma ku miryango. Bakozesa emmundu z'amaanyi. Power to bank job is unheard of. These guys were an anomaly. Mutuufu okusira ku bank job zizonna ze nali mpulidde oba banka ze baali babbye. Bano abasajja baali basuka ku bantu aba bulijjo. We make promises like that all the time. Nakwate kubona ensikana namwandu omu ku mabanka gwe baali basse. That we mean it. Ne mugamba tofayo bano abasajja tujja bakwata. Ebiseera bisinga tukola ebisuubizo ng'ebyo. Another armored car. Then 2 more banks. Nawulira mwe ssebo baali babbye ekimotoka ekitambuza ssente. Most dangerous kind. Waliwo ssebo era banka endala bbiri ze baali babbye. $1 million. Ne batolokawo ne miliyoni 2 eza dola. The good life, and they wanted to live it. Kimanyi kiri kimu kyokka baali bagalagezako kutambula mu kye bayita good life. Bulamu obulungi. They disappeared into the wind one day, but I knew they'd be back. Lunaku lumu bakwata ekkubo ne babula. Nga bamaze okukola emirimu egyo gyonna wabona nakimanya nti balikwata ekkubo ne badda. Hey, did you see that? Olengera ekyo. Porsche 911. Lodi abadde agenda maaso n'okunyonnyola ku babbi ababadde babba. The Germans. Kumala enfunda eziwera. They practically make you a jerk. Era nga ye mu police force akola mu kiyitibwa Robbery Homicide Division. Naye nga bakola ku cases eziyitibwa the high incident bandits. Be basajja be bakolako. Bano abakola early withdraw. Bajja n'emmundu ezitazannya. Kati waliwo abakwateko ne bajja bagenda maaso n'okuwaya. Twadde bali ku banka emu nga bagamba Bank of America. Morning, sir. Hey, Louis. Amakya amalungi. What do you think of my new wheels? Kiki oyogera ku motoka yange empya kono nsufu. Njagala nnyo gold kono champagne. Color. It's called champagne. Kala gyerimu ssebo bagiyita champagne eyo. Girengera. Hey, working hard, and one day you'll be able to afford champagne. Genda maaso n'okola ennyo tomanya gye bujja maaso ojja kwaffordinga champagne. Anti era nange kyesaba gasiya. Bano bazze kola. Kati erudda waliwo afanda akuuma. Ono aba agenda yeeyira caayi. Bano b'ofiisa. Hey, you can say if it hurts. It's okay. Bwe biba bikulumya osobola okumbulira. Kiri okay. Here we go with that whole women can Manyi owozaho. because of childbirth in years. Abakazi beefula nnyo mu balumi nnyo nga bazaala kyekyoka. Stand the pain of childbirth, Henry. Kiki osobola okugezaako otegeera ku bulumi bw'okuzaala gwe Henry. Need to take that one of the salsa honeys. Teach me how. Oh, I can come salsa on. dance. Don't start that again. Totandika bintu ebyo. I got flavor. I got mad flavor. Yeah, Nze nyina flavor zange ssebo. Central 9 Adam 37. Kati baba bali wano 9 Adam bafuna radio call okuva ku switchboard. 5 Family 5242 Radford. Baba wa address nga baba gamba se waliwo ka domestic disturbance. Waka domestic violence. Coming up over the Hollywood Freeway, Tude ali bannamawulire abasindika amawulire ku bikwagana ejjaamu. South of Highland, where a tractor trailer is broken down in the number 1 lane. Kakalino mu kaseera kano Streets. bano balodi ababiri bavuga emmotoka ne basooka bagipaakinga pembeeni. Bamala ogipaakinga pembeeni ne basiriikirira. Batunudde Bank of America. Kyava asooka atula ku ssaawa. Late. Waikirabika bali kikeerezi. Naye nga bajja kujja. I'm cool. Gwebeera mukakamu ko ndi mukakamu. I'm cool. It's just so freaking hot in here. Lwakuba wano wootya. Try taking 3 of these. Anti kyovula nze mize busatu ku buno. Naawe mirako. Bujja sobola okukakkanya. Don't worry about it. Mugamba talina kubweraliikirirako. Kyava akwate kubo n'asooka ayiwayo. That's about it for out here. Now let me show you the vault. I have 1 key, and Randy has the other. Okay? Jangu okwate kubo nkulage safe. Okay. Nina ekisumuzo kimu. Manager naye aba na kimu. Little tool of it. Balina omukozi gwe bafunye omupya. This is 20s. Ezo ziri 20s. 2 bands. Zino 2 bands. Here. That. Kiba kiraga muno mulimu daayi. We keep 1 in here. Wano tukipingawo kamu. Neri mu safe tukipingayo kamu. The battery makes the red dye. Singa omuntu akwate kubona afuluma ne ssente kati nga kabando kano. Kagundi kakabwe kakaba ne kabaluka then
ensawo gy'abatwaliddemu ssente nejjula ink. On the way out, picks it up, shoves it, Waliwo omutumbaavu yakwata ekkubo goes off. yali abbye ssente zaffe And kids anytime. kati aba agenda ebweru ne kagwa n'akakwata ekkubo n'akateeka mu nsawo kabwatula boolozi. 3 or 4 times. Simanyi bababba nnyo kono bakatubba emirundi ng'esatu ena naye si wano eri ku bulaaki ewalala. Short, okay? You never argue. Yamugamba ssente zino zibeera insured. Gwe toyomba na muntu nga zo okubba. Okay, let's go get. Gwe omuwa buwi ssente n'agenda kuba munaye tekiri wathe bulamu. Okay. At that point, I kicked the door. Katwadde bali ku poliisi. I get 7 stitches. That doesn't concern me. Ekyo tekina makulu. You went charging in there like some freaking John Wayne. Ekintu kyenfaako kiri kimu kyokka mwakutteko ne muyingira ng'olinga John Wayne. Kyokka sirawo n'omuleka masekati g'abatumbaavu nga basatu. You're a tough time, son. Your father was a great man. I'm fine. That's Lieutenant kugambye ndi fine teweetaaga kuzza bya kitanga. 1,000 cops in the LAPD, Donnie. And only 60 are good enough to make. Yamugamba ku LAPD police force kuliko abasirikale 9 era abantu 6 be basobola bokka okubeera ku SWAT team. Decisions, the right decisions from here on in. Era yamugamba asooka afune day off. 70-year-old. Okuva kati kyolina okugezaako okumanya nti okola right decisions. Asking your opinion. Sikusaba opinion yo. That's all. Kyekyoka kye mani njagala okugamba. Genda. You go, Frank. Hey, Ralph. Good as new. Should last you notice. Anti kwata eyo mpya simbi. Yeah, Okay. sure it will. Kakasa ndowooza ejja kuba asufu ejja kunkolera. Yes, Nti era ddala butereevu. let's hope so. N'asooka ateeka mu bulungi ebyasi. Oli ayitibwa Frankie. Hey, Donnie. Ogamba kiggwe. How are you? Oli otya? Bad? Anti sire bubi. Man, he was good. Kizaawe yali musaa musufu. Yeah, they're 77th, right? He was mine. Mwasavinga mwena ku 77th kono ye. That was a different department back then. Naye ate mu biseera bwe yali department ya njawulo. Here. I gotta run. Nyina okwata ekkubo genda. Court, so, Nyina ogenda mu kooti ndowooza gwe nja kwogera nawe oluvannyuma. thanks. Aya. Yo already yatugambye akola ku robbery homicide division. Well, I'm, Mu police force. Tiwa Frank. he is probably the 30th or 32nd younger officer. Ono agamba nti yo omulimu gwe aga nnyo okutendeka. Learn more than anything. Waliwo akatuke yali agezaako otendeka kati kabika ke kaali kaweza edambe ya 3 mu 3 oba 3 mu 2. See situation. Bobby? Kwegamba akatendeka ne kasobola okuanalyzinga situation. Gwe Bobby sooka ombulire. 2 needles in the back seat. Buli kimu kyonna kyamaze dde okutegekebwa. Got stuff? Had my gloves on. Atta boy. Buli kimu kyonna okirina nti 50 more miles of treads left. mipiira giri gitya. Pounds double up buck. Tank? Full. Amafuta gajjudde. Kaawa. You keep this up, I might let you have lunch. Singa ogenda maaso n'okuhola bw'oti. Bano be basinisa okujja okusika domestic violence. Ono yali asekula maama w'essebo. Baakwata ekkubo ne basooka bamunyweza. Bamusikanya asekula nnyoko we. Yitawo gasiya gwe. Ramon. 16. 16, that's good. Olina emyaka emeka 16. Is he using or running with the gang? Simanyi mutabani wakwesa enjagoba. Kono simanyi. How much UV hard for you, huh? You hang with the big boys now. Nakuzo bangamba ssebo otambula n'ababi. You gonna be someone's date for the prom tonight? Huh? Yogera nako. There's no father to help me with this. I'm doing Tiwaliwo taata ayinza kunnyamba ku kino. it now. How can I stand up to him? Tetera mbutuufu oyo musajja kati omuvubuka afuuse musajja. Can. N'amukwasaganya nti asikyasobola mukwasaganya. Florencia, what's Maama alipootinga eri poliisi kwegamba mutabani wa musome mutabani wa akuze. About me. Bintu byakola kati bisusse. I know this, you mess with your moms again, man. Domestic violence ain't no joke. Yamugamba nti obadde ogenda maaso n'okumesinga ne maama wo. Okay. Domestic violence kiba kyakusaaga. And then his principal calls me the other day and tells him he has Yali asoma bulungi. months. Principal we yankubira essimu n'angamba mu mwana takyasoma okumala emyezi 3. Go to work. I get home late. Kati obitegedde ddi obadde tobimanyi. Work, man. Kuno nze nkeera kugenda kukola nkomawo kikeerezi. What's your problem, man? Naye buzibu ki bw'olina gwe mutabani? Come back to the hood all enlightened and shit. Gwe seewo akomawo mu kaalo. Ofula wakabi okubanga oli mu uniform ya poliisi. Ramoni, let me tell you something. Ramon leka mbeko kyegamba. Recognize him? Onoomutegeera. Wasn't he the leader of your gang there? Ono si yali akulembera obubinja bwammwe. His mind and his nuts?
kati yafa bamusekula obwongo ne bamusekula ne bolozi. Oh, I got another guy here. Waliwo ne gayo omulala. Huh. That's O-Dog. Oyo ayitibwa Odo. You know him? Omumanyi? Dog, just where he's sitting, just now. Yakati bw'obbanga tono si wala nnyo bbanga tono eriise emabega. And an after. Kati male nyakanekanya feesio nga tonaba kuttibwa. Then kusiika n'engoma z'okuttibwa. Onagera okujja nga si bagenda maaso n'okuwaya. Wabula asize wagezeeko kabule kuba akimanyikana katumya 16. How do you think you're going to end up? Ne kati golowooza ogenda kukomekerera otya? Bw'otove mu bitunga bino eby'ekiyaayi. You need to think about that. Olina otandika okulowooza ku nsonga ng'ezo kati. Tuwaddewo abaana abaswami balina ssebo AK-47. Your junkies. Robbing banks in the morning and watching them. Naye mutuufu bano abasajja babeera nga banywi banjaga. Bakwata ekkubo ne babba banka ku makya oba emisana. Ne batambula ne bagenda ne baddeeka akawungeezi ne bekkaanya. Ki kye bakoze ku mawulire. Testifying in the Cortez case? Ogenda gezako tesifyinga mu musango gwa Cortez? Done on that? Ki? Yeah, the cop. I think he's guilty. Nze n'ozono omusirikale gumusinga. 3 cops involved. Anti bali basatu tali omu yekka. All 3 of them must be guilty. Kale bonna basatu kirabika gye basinga. Kano kana mahulire. You're gonna say anyway, right? Right. Si kyogenda okwogera. So now you've got a source. Kati olina source, eh? Back in '65 it was the Watts riots, then early '70s the Hillside Strangler, and mu myaka gya 1600 eyo byali bituufu 1700 ebintu ne bijja nga bikyuka. on their houses at night. Then along came Katonda watu. these. Kabadde kazifuna information kuva mu ye. Well, by then we all became a bunch of racists, right? Mu 1900 awo It's gonna be a while. we baakubira omuddugavu emiggo. 39. Fernando ze tufuka balwesi si bwe kiri. Time at Riviera. Kati babagamba nti omulamuzi agenda kkerewamuko. All right, thanks. Okay. You know you forgot OJ. Weerabidde O.J. Simpson. Imagine that. Okay. I'll tell you what. Omanyi? Why don't you come by my house? Lwaki okwata ekkubo n'oyitirako ewange? I'll show you my Nja kulaga ebikwatagana ku nze. size 10.5. Nja kulaga engatto yange gye nakozesanga mirimu gyange. The other one's somewhere in Brentwood. Nyambala sayizi 10.5. Ejjudde enfuufu. Era ba Franka. Lodi abadde azze ku kooti kusiikana seyaabwe gwe ba indaitinze. Naye asiikanyo kadde amawulire. Kati mu kaseera katwadde eri b'ofiisa bano. Payback. You're gonna get us in trouble, Henry. Naye mutuufu ogenda tuteeka mu buzibu gwe Henry. He's the one in trouble. Oli yali mu buzibu sife. Sometimes you got to do what you can. Ebiseera ebisinga olina ogenda maaso n'okola ky'oteekeddwa okola okuyamba abantu. Seen photos of a live case. Ogenda maaso n'omulaga keesi. Omulaga ebifaananyi by'emisango gye tukolako. Me, I don't stand up for Hey. You don't know shit. Gwe tolina ky'omanyi ku beliefs gyange Henry. What I'm saying is, these days you would look at a suspect Kyegamba nti ennaku zino mulimu suspect gw'ojja okwata ekkubo ogende maaso n'okunyomereza bw'otyo. before a trial board. Tufune obuzibu okimanyi ekyo. Ono ye alina bilifu nti omuntu asobola okukyusa. Sobola okwogera naye obulungi kati naddala abaana abato. Kwata ekkubo najja gy'ali. Kyuka gwe. Let's I can uncuff you. Leka nkuggyeko empingu. Musumulula empingu. You hungry? Simanyi oli muyala. I brought you some food. Kufuniddeyo ku byokulya. Patera wali wali yekkaanya mutuufu amwewuunya. Julayo musaamu Naddiini. Kyava dda mu ggaali. Tuwaddewo abaana abali mu kimotoka. Boy. Balina kye baswamye. Era nga balina kye balinda. Agenda okuzza amaaso wayi ekimotoka kiikiri. Kiikiri kizze. Baligana akamotoka. Gawamudika. Kati bagenda okuzza amaaso nga kigenda. Wabadde bakiswamidde kyayitawo buyisi. Owaye ate kiragawa. Owaye kirabika si kye twetaaga ekyo. Twatomedde. Shit, man. Buno busa bwennyini.
katugenda kukola tutya Guys set up? ndowooza mwe muli set up tiye It's your turn to buy margarita. buli kimu kyonna kiryoke nti ye Luis, can you open up for me, please? Yes, sir. osobola okunzigulyako nti wali sibuzibu ssebo It's on your desk. bino ebisinga nabitadde ku mmeeza yo Judy. ono yajja akwateko asobole okugulawo banka olwedde bakasitoma balinze dde bweru aya saawa 3 zennyini n'akwateko okugulira bakasitoma bayingire omanyi ekimotoka engeri gyekikeereye tugenda tubba ebbanka I'm with you. nze ndi naawe siina buzibu agambye ekimotoka engeri gyekikeereye tugenda tubba ebbanka ne basooka bagateeka tyemba hello Hi, honey. honey Did you get to go back to sleep? osobodde okuddayo okwebaka Nah, it doesn't work, does it? So you heading anywhere special? kati olina gyolaga ewenjawulo Good to hear it. You gonna be late tonight? genda kubeera kikeezi ekyo kyolwaleero Oh, great. alina byagenda osooka okumaliriza I love you, honey. njaga okimanye nti nkwagala nnyo mukwano You're a cop omanyi wobeera omusirikale with second decisions and okola kye bayita split second decisions for death. ebiseera ebisinga ezireetera abantu ofa Then everybody else, naye abasigadde the police commission and all the reports, police commissioner ng'ogasyeko to take all the time in the bannamawulire ng'ogasyeko ensi yonna kega kibatwalira obudde what it is that you did. ne batandika okunenyako ekyo ky'oba okoze ate ng'ebiseera ebisinga gwe batolina kyako olina kusalawo mu bwangu ddala And sooner or later, mu bwangu ddala much of that shit can you take? kwegamba kituuka ekiseera nga tukyasobola gumiikiriza mbeera eyo That's it. I'm gonna turn in my... n'ogamba owaayi kati we bituuse enkooye sikyasobola gumiikiriza mbeera eno kalina februali nga 28 1997 juya baatugabe basyako ebyaliyo bano abasajja bapakinga emmotoka ne basooka bateekako zino zimasiki bamala oziteekako basajja bawagguufu ne bafulumayo nezi AK-47 They're nice. Yeah, and they're fun to drive, too. waliwo nakyakwate kuba okweyongerayo tambuza maguja agekuza amaaso ng'alengera abasajja kale kagenda okuza owaye afande sokolengere abayaaye bagenda kuyingira banka wabula bakutte embwasi ziri hevwe ono yakwate kuba n'asooka akubira mwenda emwemu Everybody down! buli omu wansi kyebayita AK-47 boy eri etulika Head down! Move and you die! bw'oseguka ogenda fasyaga kulaba aseguka Impossible. 211 in progress. banaye waliwo obubbi obugenda mu maaso ku Bank of America With AK-47. abasaaba bakutte AK-47 boy 211. Let's clear this street. All units, 211 in progress, 6600 Laurel Canyon. Shots fired. ne batandika ogenda maaso n'okuyita units zonna eziri okumpi byasi byatandise dde ovuga ne babawa adress Described as large males wearing body armor and carrying bagamba nti abasajja banene bambadde body hammers ate bakutte AK-47 That day, I was ready to say enough. And then, onagamba nti ku lunaku olwo mu butuufu okusyako ebyo bye nali mpise mu police force nali ntuuse nga njagala gamba kimala kasayininge mbisayininge you can turn your back on. wabula ate bw'omaliriza n'ofuna call oba tokyasobola kiddukamu Stay down! Attention all Valley units. attention all available units waliwo obunyaguluzi obugenda maaso Officer needs help call is the most important call you can get. onagamba nti singa ofuna call okuva ku switchboard Trouble. yekola eba ekyasisa okubeera ey'amakulu gy'osobola okufuna Yeah. egaba kusindika information ne bagamba nti bofisa bali mu ttabu PD was family. My dad was nze mu biseera byange ebikadde years. kitange Died when I was very young. mama nge yafa nkyali muto n'ensigaza kitange yali ofiisa State. kati LAPD b'ofiisa banne bakwatanga ekkubo ne bajjeeka Fam- ne bafuuka bakika kugana ne bafuukira ddala bakika That means your family. so that kati wowulira ekintu ng'ekyo
nti waliwo tawo oluguddwawo abasajja basekula bulabula n'ebisigadde oba omanya nti famire eri mu ttabu kati jjukira ali ku swat yakwata ekkubo najja erudda kyava asooka atumira abaana bayitewo tebalina budde bwe bato ne basimbula swat special weapon and tactics. Moving your dead. I did 2 tours of Vietnam, and there's 2 things you never forget. And the sound of a machine gun. Those 2 guys were packing AKs, and I had a 9mm Beretta gun. 15A39. I want 1 unit on the north side, 1 unit on the south side, 1 unit around back if possible. Hurry up! Abasajja bayingiddewo kibalese kubba. What? Yitawo. Second set of keys. Who got them? Randy over there. Sinze nyina ekyomuze ekyokubiri ayina ekyomuze ekyokubiri ayitibwa Randy Yuli gwe ssebo vaayo. I have the key. Hurry up, bitch. Deeta ekisumuluzo gwe yitawo. All right, let's not hurt. Poliisi yatandise dde okuzingako ebweru tebamanyi gwedda wano. Head down. Head down. Bali serious. There's something going on out here. I don't know. Kati ono musaatu akola mu bya parking yagamba waliwo ekigenda maaso wabula simanyi kikigenda maaso bulungi. N'ekyabika ekigenda maaso si kyangu. Kati bano abaali bagenda maaso n'okuripootinga amawulire ga traffic batandika okuripootinga nga bagamba nti waliwo ekigenda maaso ku banka. Kati erudda waliwo engeri y'akalwaliro. Ne be baali bakuula amannyo bajja bekkaanye. Lodi yali atuuse ku sieni. Gino gye misango gy'akolako. Era nga yagambye nti bano bayitibwa the high incident bandits. Yakola mu robbery homicide division. Tibatera gezaako kufuna misango bwe giti. Wabula lwe baba bagufunye gubeera muzibu kamala. Tegubeera gwa muzannyo. Essimu ya bank manager kyabika teriko bulungi oba teryakwata. Manyi? I want containment on the rear of this building. Right. Yabagamba bana abasajja bagenda vayo mu ngeri y'etabo kamala bagenda fulumayo nga bali heavy. Uli yagamba ekizimbe nyaga tukizingeko kyonna syaga bakwate ku bufuluma. Syagala muntu kuyingira mu ndate syaga muntu kufuluma. Muwulidde? Aya. Ono yagamba basooke bagoba civilian ku siini bonna baveewo. Nti kale. I'll let you go on one condition. You crazy? You heard the radio? There's bank robbers everywhere, man. Gwe ngenda kuleka. That condition is you stay your ass in school. Njagala okakase nti bwe mankutadde ogenda sigala osoma ebitabo. I see you got the cross and the crucifix. Kiraba oyina omusalaba gwa Yesu. Anti ye. All right. Kale. You take this. Ngenda kusaba okwate ku bugende ne Bible. Yeah, take it. Gitwale. Man, what am I supposed to do? Kada mutufu ze Bible ngenda gikozesa ki? Whatever part speaks to you. Kani nasoma pati kikono pati yonna eyogera naawe gy'oli gy'obogenda maaso n'okusoma. Your mom again? I got her number. She got mine. Bw'okwate kuno oddamu osekula nnyoko maama wa ayina essimu yo nange nnyina eyiye. Don't end up in... Bwe naakwate kuba okujja ojja kifuna nga kyokya sikyagala okomekereyo mu kkomero owulidde va wano ogenda kasya dduka genda genda. Naakwate kuba okusembera erudda. Ono yakimanya kirabika omuvubuka amulesi. Yasooka n'atuuka embali n'atunuulira Bible. Ono yenna kyali yakubidde poliisi.
These two guys just hold. Waliwo bagaya abakutekuba okuyingira mundaawo. You need to stand back. Tugenda kusaba oyimirire emabega. You need to stand back. Sitaninga emabega maama tukusaba busabi. 170. 405 is clear but slow in both. Eno sebo walikirira naye ate egenda mpola. Skyfox. Got fly. Faba Skyfox fe tugenda maaso n'okulipotinga. Bano bali ku jaamu. Everywhere. Balipotinga jaamu. America. Not sure. Tulage okuza amaaso okwekkaanya. Really big. Waisoko olindeko. Waliwo kyalengedde poliisi erina akabanka kezinzeeko. Bill. Bill. We got a live feed up. Wayi tulina ka live feed. Progress, North Hollywood. Kyalika waliwo ababbi abagenda maaso n'okubaka Bank of America. Shots have already been... North Hollywood. Okay, good. Go live. Kirungi kale mukayisiemu ako. 3. Pulogulaamu yaliko baagisalako. We interrupt this program for a special report from. Tusobodde okuyingira pulogulaamu eno ne ka special report waliwo ekiguddewo. Kale abantu abali okupya obatandika okuvaayo omwomu batandise okuvaayo omwomu. Balaba poliisi ejjudde wansi. Kyupa zeetooloola. Kiki ekigenda mu maaso. They've got to give up. Commander, hello? Ono musatu ageza kuyita ku radio kola wa. Barodi bayitawo. Wa nsindika Vambi box kwate kubodde mu safe gula waneeno. Twagala nsimbi teeka mu kisawo ekyo. Ninga siku egusoose. Bali babbi enfunda eziwererako ddala. We. Teeka wansi ekitwe. Kyabasooka abala obudde. Wayo mwangu tugende. Kugambye kawansi. N'okusijja kwa kiseti yabwe kirabika na bagwira. Yangu atekamu sete tugende. Kati bano balina akaduuka we baatuukira. Tulina ka major incident akagenda maaso across wali eri ka bank. Tugenda kusaba tukozese ku kifo kyo nga post. Okay. Kati bakwate kubo ne bajja. Bamaze ofuna schematics za bank. Wache twanise blueprints. Aya. Don't look at me! Kwesakala ontunuulire. Apparently in the Kujja ng'oyagala kufuna kibalula. people are in the bank at this time. GM Kelly, we'll get back to you as soon as we have any more details. The direction is hold on. They're very specific about. Ne basooka beesettinga. Yeah, we've got 4 units. It looks like Laba. Nagera okuzza amaaso n'alengera akasente kano. Akasente ke bateekamu kojja. Bwe kafuluma bwe kati bank. Kaba kabaluka bubalusito kate kabeeramu birangi. Birangi ne biryoka bisaasana mu nsimbi. For a morning delivery. Munaye. Anti sente ndaziruda ko tubali tulinda za kumacha bali tubana baleeta. Tetukyasusa sente nyingi mu bank kusiyati abatwade bababba nnyo. Wanna go into their jams? Kale. Okay. Yitawo. Mbote bakyasusa sente mu banka. That's right. Kusya kububbe obadde bugenda maaso. Nokyava akebera ku ssaawa. Why? Musituke kale mwena mudde wali eri. I can't see. Kulaba, sisobola kugulawo. Employees do not access the vault. They changed the policy. Only armed transport can open it. Munaye bakyusa code number. Aba transport bokka basobola okugezaako giteekamu. Ababa balese ssente bokka basobola okugezaako teekamu code. We're just gonna sit here? No, we can't Tugenda tula butuuzi wano kuba tetusobola kulumba. run on them. We rush them now, the civilians. Singa tukwate kuba ne tuba rushing nga basiviliani bajja kufuna obuzibu. conflicting numbers. We don't know who's still inside the bank, Tetunaaba kumanya baani abali mu bank. whether or not this. Wabula ebyasi bivuga. Shut up! Bano bakwate kuba ne babaleete bali mu safe. Mutuule eyo. Yamusikana akuba bullet. Akute AK-47. Nikairo Akanishnikov. N'ateekako endala clip. We're burning time! What are you doing? Uwayo obudde bwe tuwono onookola ki naawe? Open it, bitch! Ati munaye aganye okugula safe mugamba agigule. I can't. Banaye sisobola. Gigule. N'asooka aliteeka kyemba. Bawulira byasi munda.
kati no mukasa kano bonanga baswami bakakanya omuyayi yakuba sefu ebyasi onagera okuza amaaso ebweru ng'obuduuka ebbali bukalu poliisi ebaswami. Come on! Obaye jantugenda ebintu byabinoonesa edda naawe. Okay, come on. Okay, what are you gonna do now? Jantugende gwe gitawo. You guys weren't playing games, the black mask, the eyes. Bano abasajja baali tebazannya. You know, baali bambadde akakokolo kaddugavu amaaso gaabwe. it was scary. Mutuufu baali batiisa. Get out of there, really. I thought nali simanyi nti ngenda nasimatuka. I'd be, you know, seeing one dead Latino right here. Nze kye namanya kyali kimu nti Omulatina agenda kufa olwaleero. Ko kakibaliwo ne kamanya kagenda kufa tekagenda simatuka. Larry, we got the money. Why tumaze ofuna sente kati? Stay out. Omanyi abasajja we bali ebweru. Bana mawulire no baguse. Kano kakwati kuboneka bayitamu kwe kujja. Why soko fulume waliwo kyembazi. Kwate kuba olumbe wali erigwe. Zingenda siga okusoko kwati wano microphone. Buli omu yeetaaga gokya. Ono yayitawo n'asooka ayingire bali mu vita. Akutte no kamera oyinza okwokya akutte mbwasi. Alinga akutte ekizuka. Gwe kyuka genda. Ogenda fune wala gyogenda okuyita. Nina meeting mu dakiika 10 mu ndaawo. Meeting yote tukwatako kwate kubo kyuse motoko dema begagasiya yanguwa. Dema bega. Kalira mukazi onanjagaza ati abino byekyagala. Nzize mu meeting kyokazi za mabega. Confirm at this time. Laba. Gunman, we are monitoring the situation. We're going to stay overhead as long as we can. Tugenda gana maso n'okumonitoringa situation kanina abagwagwa bafuluma. Wabula bambadde zibone hama. Ziri enka. Buno bu 9mm tebusobola na kuyitamu. Ate bo bakutte embwasi ziri heavy. Bwe bafuluma bwe batandika sumulula bullet. Yes. Nina kyakyamukwata mugu. Oyo nayita wagudde. Obwedda bamugamba ave ku siini nga tawulira. Tena abasajja bafulumye bweru. Wulire mundu. Wulire embwasi. Mundu nkola ya mu Russia. AK-47. Mama nyapo. Katonda watu. Eriboye kuba bullet. Bwesigala wansi tosyeguka. Nati abamukwasizza mugu. Bano abali mu kalwaliro. Musawo abaakula omuntu erinnyo. Ono bakubye omukono. Bali abasajja balina omutima. 15L10. Oyo bullet. Exiting the bank. Afanda alenga yasooka nanyinya n'omuntu. Niyeebuuza bwe bagenda batandika. Wabula bali open. Swat eri mukuba ejja. Assault rifles and body armor. Banaye njagala mukwate kuba mujene assault rifles. They got 223 zone. Mujene body ya maazi. Aya. I'm hitting. Bechasi mukubye. They got Kevlar. Sebo balina kavaamu zaabwe sibangu zine mundu zaffe tezirina kye zibakola. Bechasi yenyenya mbwenyenya. Wabula ye bwe kwasa. Muganda wange. Ono bamukwasizza mugu. Nayita wagudde ettaka. Nasooka kuba omulanga. Wewe. Gyawulira buleti gyakyusa. Nesooka ekoleera. Maama nnyabo. Twafudde dda. Ono baamutwala kaasa. These guys are out of their minds. They're just shooting. Bano abasajja kyayika bagudde wusira ku ngeri gye bakubamu ebyasi. Bakuba emmotoka.
Musatu nasooka kakana wansi. Ziri embwa tezizanya. Hang in there, partner. Balina ofisa gwe basekudde yamugamba sooka onywera awo. Nywera nzija. Yajja amusikeyo. Oli akyusa clip. Bullet. Jim Kelly, I'm here live on the Jim banaye siruga ndi live waneno. currently in progress. Abasijja bakuba ebyasi. It's not coming from the Bakuba ebyasi nemuga. Osi yakatonda abantu abanyuma okuba ebyasi be badda mawulire. and we're all Bank in North Holland. LAPD on Ku TV wona sebo ge mawulire agaliko. the storm of bullets. Ono ye mukazi wa Frank. Anything and everything Geno kyusa kyano zonna nga ge mawulire agaliko. I've been asked to respond. Katonda watu. Of a cop, you learn that every day, any day, could be the day that he doesn't come home. So you can either obsess and go crazy, or you do what I did, which is denial. Agamba nti bawe buli kaseera akwatanga ekkubo genda mu field. The bad stuff. Ye n'atiba nti oba osanga buli lunaku lwaba tagenda kudda oba si ki buli lunaku lwagenda osigalayo. Okay. Naye kati nga ky'olina okukola mu butuufu kiba kimu kyokka. So Either me. okubeera obuzesi nakyo oba si ki okola ye kyeyakola kwegamba obeera mu self denial. Mbu tewali kiyinza mmutuukako. Ono yeetoolodde ludda. Oyo basekudde. Waliwo civilian gwe baakwasa. Kati ne bajja bakyuse clip. Lodi n'abaza agenda ataasa omuntu. Yajja agenda ataasa omuntu. Kumbe bamaze okyusa akasijja ne kamulaba. Kakyusaamu katini bwe kati. Musekula ku mukono. Bwe kamusekula ku mukono n'asirituka. Ebyasi agenda ogwa ne kamukwasa okugulu. Musatu eno ali ku ttaka. Help a civilian has been shot, Civilian akubiddwa. Ofisa asekuddwa. but he appears to be seriously hurt. Kirabika ali seriously hurt kwegamba alumiziddwa bubi nnyo. Buleti afuse buleti. Abasajja basumulula ebyasi. Baali bazessebo ne clips eziwerako. Ammunition eziwulirako ddala. Yakwate kuba gyasooka asiba omugulu. Guvaamu omusaayi. Yasooka n'asiba mugu. Thank God. Katonda yeebazibwe. Don't worry about anything. Teweeraliikira ku byanze nze ndyoke. TV, yeah? Oh yeah. Wabirabye dda ku TV kono byatuuse dda ku TV bannaayi. Very low. Ebintu biri live tibiri live. Everything's fine. I'm alright. Naye gwe tulina kweraga buli kimu kyonna kiri fine. I'm not worried. Nze ndi bulungi. No one's worrying. Okay. Anti seerayikidde. Be careful, okay? Ndi wano ndyoke wabula ekikulu kya bina biramwegendereza. Amanyi bawe cases zaakolako. Yeno cases ezimu ku ezo kwegamba ez'amaanyi zaakolerako ddala. Are literally being ripped apart Ez'aba high incident bandits. through the car. Ono musatu n'asooka lya kanvaali erudda. Baakubayokko. Kasajja ne kakyusa. Laba nno wa kamera. Agafuna bulungi amufunye. Agaweereza bulungi ono waasiraanidde. Henry. 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 But you do me a favor. Niko lwaki tonyambayo ekintu kimu kono kyonna kyoyagala. You go ahead and pray for me. Wandibadde onsabira. I already have. Ekyo kyonna kimaze dda. Alright. Okay. Then katulina kweralikira siina gye ndaga oba omaze dda okusabira. Burbank and off 170. Abaswat bali mu kkubo. Command post is 43 David. I need someone on tack 1 right now. Ndaba nno obuzibu. Bayitidde Kalwere baguuse ku Northern Bypass. Nga ssebo waliwo kajjaamu. PTA. Frank, I'm about 10 minutes out. I'm gonna need someone to walk me in here. Mutuufu ngenda kusaba omuntu anyambe eddakiika 10 ze mbuzaayo tuukawo naye. Body armor, AKs. It looks Abasajja balina bodeama balina zi AK-47. Yatemera wano.
way what we do, it's automatic. We don't have to think about it. It's second nature. It just comes instinctively. Onagamba nti ffe twolire twali batendeke basufu. We've seen a resource. Era ng'ekintu kye twali tulina okukola tetwalina kuddawo kwegamba kiddawo kirowoozaako nnyo. Kyali kijjawuzi instinctively. Firing non-stop. Why soka tudde munda? Base ku ebyasi ne basooka bakwateko okudda munda mu bank. Kati bazze ku reloadinga. We got these. Yeah, right. They got nothing but that. Tuyina zino nti ye. Ate bo tebalina kyamakulu kye balina okugyako obumundu obuto nti butereevu. Civilians are lying wounded, some critically in the Basivilians waliwo abalumiziddwa. report of another uniform officer that has been Waliwo ofiisa ali mu uniform ali erudda. We can't wait for SWAT. Bwe tufu tetugenda kulinda SWAT tulina okuyamba ku bannaffe. Ono yakwate ku bajja ayambe mu ngeri esoboka yonna. Bleeding. What? You're bleeding. Okimanyi nti gw'ovaamu omusaayi onagenda okwekwatakwata nga bamuyisaako erudda bullet. Konoze ndyoke. Earlier, Kati bakuttekuba okudda munda ku reloadinga. in a routine vehicle stop, a sergeant in the Glendale PD found an AK-47. Unagamba nti bano abasajja bola basebo bali bakwatiddwako emyaka ng'ena emabega. Jail for 6 Waliwo ofiisa eyayimiriza ekimotoka kyabwe agenda okwekkaanya emabega waliwo AK-47. months back. Ekyewuunyisa They're returning baabasibayo emyezi 6 ne bamala ne babata. ship. Looya waabwe n'abawolereza eri omulamuzi n'agamba nti babaddize emmundu zaabwe mu balina ozitunda basobole osasulira obumenyi bw'amateeka okubawo mu nsi yaabwe. Kati gwe tebereza ebintu Hey, no thanks. 15L10, requesting the V100 RA unit. Copy that. B-100 rescue unit is on its way. All units, we are on a citywide tack alert. All units on citywide tack alert until further notice. 15L10. Hold your positions. They could Basatu syakola n'asooka anyweza ekisipi. hold your positions. Henry! Henry! Henry The RA's coming, Henry. gwe kyolina okukola beera mugumu bagenda kwatiko bajje basobole okutaasa wooli. Hey! Henry Henry! Get the hell out of here! gwe vaano naawe owa kamera obadde ki? We're out of here! Waliwo owa kamera se baagiriiridde ne kanvaali. Oyinza okulowooza akutte embwasi. Stay with me, buddy. Stay with me, Henry. Officer needs assistance. Unit requesting help. What is your Ofiisa yeetaaga assistance. 9. Bambuusa oli ludda wa? Need help. Bana yeetaaga obuyambi mu nnyambe. on the way? What is your location? Oli ludda wa? 9049. What is your location? Bana oli ludda wa? 9049. Yagwa mu bugwe maanyi. 9049. Kano kamulengera. 49. Takyasobola kunyweza mu kugulu kwe. 9. Officer down. Code 3. He needs help. Code. Bana yo ofiisa ali wansi yeetaaga obuyambi. Hey! Gwe We gotta get that man out of here! tulina okuyamba omusajja oyo aveeyo What do you... mu bwangu ddala. I'm gonna take this car! Ngenda kuvuga emmotoka eyo Wait for me! ngyetooloole gwe nninda awo. Ngenda kuvuga emmotoka yeetoola akwateko basobole otusembera wali eri. We're coming for you. Anti nyweramu naye tugenda kukima wooli. Beera mugumu. You drive. I'll cover. Just create enough chaos and we're bound to slip through. Right. Tumaze okuliyetinga chaos ewerako ddala kati tugenda kuyita mu buyisi. Right now, the Nti kale still inside, presumably. Police have not begun to move in. They're still behind their vehicles. ofiisa bakyali mabega w'amamotoka gaabwe. Bank. Oh, shit. Hey, we make it out of this alive, you ought to ask them to wave your ballot. Bwe tuva oli yali agambule bwe tuva wano mutuufu kyetaaga batwongere kasaala. Safe house tonight. I'd rather die than go to jail. Tugenda kwatiko bwe tusisikane mu safe house ya kono nze nfa nga sigenze mukomera. Kono totya teri agenda kufa. Aya kati bamaze okulirodinga ne basooka bagateeka kyemba. Ono akwateko bagenda ataaseseya. Musatu asiranidde wanagwamu omusaayi. Ndowooza omanyi ekyokukola. Kati baagala kufuluma. Bagenda. Wait, hold on, man. Ne badda ne bafuluma. Aya. Neddamu neeseka buto.
kubba omukono n'asigala ng'aseguka. Bakoze akayumba ka sikaali bo bakulaga nti bagenda. Underway, and despite the gunfire, the officers scrambled out of their car and safety. It's just unbelievable. It's driving directly. I was at a point where it was out of my hands. It wasn't in my control anymore. Mbutuufu nyina we natuukiranga buli kimu kyonna kisuseeko nga tebikyali mu control yange. Over 50 or 60% of your blood. Bw'oluzinga tugeze nga 50% oba 60% ku musaayi gwo. I went back to a place where I remember chasing a suspect. Agamba nti yajjukira mu biseera ebikadde alina suspect gwe yali agoba. Bajja badduka. Bw'atuuka erudde n'asooka amuweereza ebyasi. Went for cover. Tiyakola n'asooka alyamu kanvaali. I guess in some ways maybe I stayed. Wabula ndowooza mu kulya kanvaali yange nalwawo. By the time ngenda okukwatekuba okuvaayo. Actually turned up, robbed some folks. Ng'omutumbaavu yadduse. Kyokka ate gye yaddukira yakwatekuba n'abba ate n'attayo n'omuntu. Maybe you didn't do your best. Kati okuva ne ngamba nti oba osanga nali sobodde kola kisinga kyange. Got hurt. I guess I knew that on kwegamba November yamu awo kati omuntu nattibwa ku lwange. Kati bwe nafuna omukisa guno ne ngamba sigenda kuddamu geza kuvembeya. Didn't get away. Nindaba ofiisa wange ng'agudde ku ttaka n'esalamu kwatekuba ngende mu mutaasi. Incredible. I gotta tell you, I am watching this. Bwe nafuna obuzibu obwo. Can't believe it's happening. Agasijja sebo bagasekula ekyakikukamu katini. Katino sente ze bamutedde muno zaabaluka. Ziri esigadde ne bazisiga langi. Ziba tezikola. 50 cops outside. Abasirikale 5 abali ewe. Strolled right back in. Abasajja sebo ne bakwateko ne badda munda. Nga tebafaayo. How's he doing? Kati akola ki? Whoever put that dye pack in there is gonna be dead. Ono basekudde. Man, total disregard for life. Kwatekuba n'asooka dda munda. Onagera okuza amaaso ekisawo yamanya bumanya. Yamutedde mu sente enkyamu. Yamanya bumanya kaakomewo atuuse. Yaggalawo seefu. Webyasi ku seefu nga tebiyingira. As the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway. Dozens of officers and civilians have been wounded. Officers abawerako balumiziddwa ng'ogasseko n'abatuuze. Can we leave? Ono yafuluma banayiga mala gakwata. Tegajja kubitako nga ndi wano. Absolute war zone down there. The fire continues. Bakikuba tekina gye kiraga. Ne kisituka. Kibadde kimanyi bakikwasiza. Ku mutwe kwokka kw'osobola okikuba. Naye omutwe si mwangu kutayiminga. Kino bakyakifunziza. Keep the police pinned down, although these brave officers are refusing to back down. Officer baganya okubakinga down. Ne kizzaako endala. Well, it looks like one of the gunmen reached into his car. What's up? Mwaga kufunamu omusera. Come on, pig. Nammwe mujje. Bakikuba. Bakiremeseza obulamu. Abaswati banoonyeza banya. 43 David, we are eastbound in an alley heading toward Laurel. Should be there in 2 minutes. Tubuza mawuzi 12 mu dakiika tugenda kuba tutuuse. The policeman's return fire doesn't seem to have any effect. Ekintu bakikuba wabula tebakiteekako obuzibu bwonna. Kisooka kiweze abakyopu. We're gonna have to get out of here. Waayi tulina osooka okuvaako wano akasajja kagatutta. Get out of there. Muveeyo mmwe. I will. It is
chaos here. This madhouse. Babaga baveyo kugamba. All your ass around the corner to B&B guns and grab as many semi-automatic. Kwate kubo gene waliwo akaduka akatunde emundu bali. Funa emundu zonna zosobola ofuna automatic weapons. Kine wacho kyafuluma. Aya. Ne batandikira bwe badde bakomye. Oli yadda mu motoka kati no njagala olabe. Kambe basyako ebyo ebyaliyo. Olwa mukwasiza. You drive, I cover. Kati plan eri bwetu gwevuga nze kavalinge. Bwe totya. Sebo kiwe kigatambula butambuzi ng'oli avuga. Emabega wali ebikozesebwa. Kisoka kijjayo endala. Hey. Waliwo akafa akatunde mundu. Just continue to Bakwatiko ne bajja ebbali. Abayi. Hey, guns, we got a situation. Gwe guns tulina embeera ndowooza ogiraba kono ngiraba ku TV. Some semi-automatics, what do you got? Twaga osooka otufuneyo some semi-automatics. Anti waliwo eno. Get the job. Ejja sobola okukolera. 15. Waliwo n'eno simbi. If you really want something special, bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo. Remington 700 action. Waliwo ekyasi n'okijjamu enjawulo. I can't believe they let people just... Si bwe kikiriza nti abantu bajja mu maduuka ne bagula emmundu. Only 10 days for back. Anti kasita oba ng'olina ID ng'olina ne sente eziwera ezigula tewali tabu. Okay. Mutuufu teebereza mu Amerika waliyo amaduuka gatunda mmundu. Gali awo ng'oli bizinesi y'okusuubula mmundu. N'aguza abantu. Kati bamugaa sooka otusimba ezo zonna. Lodi amanya kimu kati ali mu ssente. Simanyi nti oba naffe tulituukako mu nkulaakulana ng'eyo. Nga wano tulina busitowa butunda mamundu gokka. Command post, this is 43 David. We are at the scene. Let's go. Tutuuse ku ssiini. Kati abaswati baali batuuse ku ssiini mu kaseera ako. Possible third and maybe even a fourth suspect in the bank. Basajja tebabalengera bwebakuttewa. Okay, yeah. Want you to grab that armor car. Sooka ogenda ofuna ekiri ky'amadika. Got it, go. Tugenda kikozesa okutaasa abalumiziddwa. We have 2 suspects heading eastbound. Tulina abasuspect bakwatako okukirira eri manga. Suspect inside the bank holding hostages. Shots have been... Tukiwa nti waliwo owokusatu alabika okubanga asigadde mu banka ng'akutte abawambi. Kubanga ebyasi bingi obwedda bituwulira munda mu banka eyo. Olusi oba muggyeko emundu yamanya mu butuufu olwaleero afudde mu bwavu. Kati ani agenda okusasulira? Anti munaye lisiti ogenda gisindikira meeya. Suspects are leaving the bank building. Baba no bafuluma bavaayo ku banka. Police officers. Omusebo ye agenda akuba bullet omulala ali mu mmotoka kyokka bavuga speed 2. Tebalinamu wadde okutya tebalinamu wadde okweraliikirira. Wood Street. Teebereza. Pulling out on. Go east on Archwood. Back out of your way! Abaswati be balina ku mundu ezizitowako. Police, open up! Poliisi mugulewo. Open up! Bano bagenda okuzza amaaso nga kituufu b'ofiisa be bazze. It's just us in here. Tewaliwo waakusatu bali babiri bokka. Aya. Kino kye kimotoka kigenda kirescuing abalumiziddwa. Basiviliani ng'ogasseko ne b'ofiisa. Muyiteewo. Get a clear shot of the suspect eastbound on Archwood from behind the supermarket. Bakonga wa. Ye n'asumulula. Awo n'asulawo basatu. Bajja babitaayiza naye muganda wange. Kibayita AK-47.
yemu kwa assault rifles ezaali zakayiyizibwa be yasooka okuyiyizibwa yayiyizibwa kabaka ayitibwa Mikaelo. Get in the car! Get in the car! Oba yeyingire emmotoka katono biralisomu obuzaabuza seyawa mugamba yingire emmotoka wabula kati atandise okubeera stranded. Yayitawo n'asalira wali. Njagala abaofficers babeere mu buli nsonda bano abatumbavu tebalina kuvaana olwaleero. Nagekuza amaaso ng'emmotoka egenda ekimu kidduseeko kyakuba kyava asooka ayita erudda. Number 2 suspect driving the white vehicle headed east on Archwood. We've got number 1 suspect on foot. Number 1 is behind a long trail. Kati obuzibu obuli ku AK-47 bw'ekyamuka yeekyanga. Ono yasooka n'agijja ku kakiripo akasooka akasepiki. Najja ateekeko endala. Wabula egaanyi. Yeekyanze tekyakateeka mu kyemba. Kugisikaasikako nga wa. Eyo n'agiwummuza wansi. Najja afuna oluto. Teeka kyemba. Ono yeyagambye mbu ye tadda mu kkomera. Kama mbaya ni mbaya. Ye ssebo tadda mu kkomera. Hey, you kids! Get back inside! I'm a policeman! Go back in your house! Mumukwate kuwa mudde munda mayumba gamwe. Nze ndi officer. Daba no road. Sebo yajja na lugalo lwa fuck you. Tambula nga afande. Uno yakiswama. Bwe kimulaba kyesekula bwese kuzi bullet kyose bwe kyejjira waawo. Oh my God! Katonda watu. The gunman has just been shot. Sebo omu ku batumbavu yeesekudde. Officers are moving in. He's not moving. B'ofisa bamutuusyeko tamuvinga. Kati no wasikaddeyo omwali mu mmotoka. Baali babiri bokka. Looks like he might be trying to come in. Waliwo n'amusiraanyiza agenda gwe musiru gwe. Omuyaya weta akamotoka. Agekuza amaaso nga siyamufu. Mwembase. Muliwa. There are cars coming the other way. There is no police presence down on Archwood, mind you. This is a residential area. Looks like maybe he's trying to force someone to stop, but the cars are going around him. I don't know if these people on the ground know what's going on. They're very lucky. Can't go through. Hey, hey. Gwe sebo. Are you riding $10? Onage otuuka wano sebo ng'obuzibu obuliwo kajjaamu. Hey, look. Get $10. Sokoleke. Alright? Yasasula ono bakisi biri amwe kano mwabatwalire mundu. Twalire bafaane bwasi. Lock the street, damn it! Mugale street mbwa mwe namwe. Okay, he's firing. He just shot through his own window. The victim is running down the street. It looks like he's okay. Well, it looks like the gunman has reached into his car. Yasooka n'akwata kubo ne yeetula n'ajja mu mmotoka ye. Balina abaswati bagguse. Gira nabo kati balina ennene.
Aina zino balina M16. Aina AK-47 balina M16. Unageno simule motoka okwagala ogitandika nga yekyanze. Maybe he's stuck or something. Come on. That's the guy who's calling the shots. That's the guy who decides where and when it's going to happen, how it's going to go down. And that can't be the bad guy. Agamanti. Sebo. Banai. Suspect you. Kati njagala owulire M16 ne AK-47. Unbelievable. M16 nkola ya America. Seeing and shooting from point blank range. Aya. Kasajja sebo kali kamule muganda wange. Watch your crossfire. Mwegeneze mwengeri gye musasanyamu ebyasi. Boy. Kali kamu wabule kafuse ekirala. I got you covered. Zaukana mu ddoboozi. Nasika. Vayo. Abaswati balinga bana. Kasajja kali kamu. Ono kyabasooka kagwira kava. Yakabaza mugu. Kasetula ekigere. Nasooka akabaza. 1. 2, 3, 4. Kumukaga nakakuba bullet. Kapia kigere. Mukena kwekwekei. Nayo nasooka aweerezaayo. Nasituka. Abayayi ne bamube vivi. Vivi. Kugulu bakuvunziza. Nakakana. Hala. Bamukubye vivi emirundi esatu. He's down. Wayo omukyala akakanye naye muganda. On him. Stay down. Do not move. Wayo sigala wansi tosekukagwe. Sigala wansi oli mukwate. I thought to myself, here we go. But, you know, those are moments when your training kicks in. You get scared? Yeah. You stay scared? Better not. Yagamba nti sebo waliwo we batuukira mu situation. Nalabira ddala nga kyayika bawedde n'agamba kiwedde. Nina agamba olwa akasasi we katuukira training yo n'ekugwamu ga n'ekuyingiramu. Ubeera otidde naye nga tutolina sigala ng'otidde. Ebisigadde bitandika kwekola bwekozi. Bw'oba oli muteneke mu mbeera ng'eno. Abasajja bakuba ebyasi. Bagamba okussa ku byasi ebyakubibwa. Mu byaddala bakuba ebyasi ebyali bisukka mu 2,000. Rounds ze 2,000 ezakubibwa awo ssebo. 1,200 ez'ebyasi. Oli yanyenya n'omutwe kyava akwate kubo ne yeeyongerayo. N'ekyo omukisa ekyaliwo bambi tewali baalumizibwa. Era okugjako bano bokka be baafuna obuzibu. Batibwa. Baakwate kuboni ne basooka bamuggyako akakookolo. Baasekuddewo n'amagulu. Ngeri ya kikomando Kamala. We generally are supposed to have the firepower. They had the firepower that day. We had the willpower. But you know what? I'll take the willpower over the firepower any day. Unagamba ati abo abasajja sebo balina omutima okutusinga. Bisigadde basigala kulawuna kwekkaanya. Gambe tuli kayitibwa 44 minutes. North Hollywood shootout. Era nga bassako ebyo byaliyo. Bino biri mu likode.
ageekuza amaaso kyava alengera kali akaboyi ke yawadde ka Bible kaswire ke yabadde asimbye ka Bible. Think about it, the kind of firepower we're up against, that we were outgunned. People talk about being lucky, where you're lucky that onagamba nti okussa ku byasa abasajja bye baali bakotte that luck is mu butuufu abantu batuwolezanga timu mbutwali ba mukisa and then you can be lucky. And I was wabula nze kitange yaŋŋamba nti singa obeera mwetegefu that day when you think about it, the only ng'osobodde okugezaako okwetegeka bulungi the suspects were the best. era ng'olina n'ekyokusalawo then osobola okubeera ow'omukisa. Ffe twali twetegese era nga tumanyi n'ekyokukola kikyatufula ab'omukisa. Basiviliani bonna abali mu limiziba bali batadisobetika nakyalo ono bamusimba magujayi. Here, partner. Hey, thanks, Bobby. Wayi pata nasooka ofuleko okunywa kuno webale Bobby. Ekyewuunyisa ne namukadde yabadde mu kayumba k'abasikaali yafaayo alyoke. Sir. Daba nno kye bakoze emmotoka y'ono champagne. Yeah, I know a buddy and he's still there that can fix that airbag. Nyina kyali wange gwemanyi asobola okutereerezaawo. Kikatalitse omujerega. How fast everything returns to a state of normalcy. In fact, the very next day there was a line of customers outside the bank, and one of the customers was complaining how the bank didn't open on time. Hey, life goes on, I guess. Así no es la vida. Se va adelante. It's kind of weird the way it happened. The morale in the LAPD was at an all-time low. The public was all over us, and then all of a sudden, out of nowhere, this happened. After that, even the media were calling us heroes. Nobody becomes a cop because they want to be loved. They become a cop because they love the job. But every once in a while, you get to put away some bad guys. And on that day, in 44 minutes of sheer terror, not a single officer ran away. And everybody did their job, and I think that means something. And in 44 minutes of sheer terror, there wasn't a single officer that ran away. Not a single one. I think that means something. That's our good? Very great. On Friday, February 28, 1997, the Los Angeles Police Department experienced a day of terror and remarkable heroism. The North Hollywood bank shootout will long be remembered as one of the country's most shocking displays of criminal behavior and an outstanding example of professional, heroic law enforcement. Yesterday's true heroes were the members of the Los Angeles Police Department. One thing everyone agreed on was the bravery shown by the police department. Police officers tell me they're just overwhelmed by the amount of support they've received. Now the officers are standing by this community, doing their best to support the community as they try to move on with their lives. My dad works in North Hollywood, thanks. It's nothing short of miraculous that no one was killed. In fact, what you're talking about here is it's multiple miracles. For actions above and beyond the call of duty, 17 LAPD officers were honored today for their heroics during the 1997 North Hollywood bank shootout. Yesterday's true heroes, of course, the Los Angeles police officers. Without bulletproof vests, without the same firepower, courageously tracked down and stopped the two heavily armed gunmen. I personally thank Commander Waller and the North Hollywood Police Station. The heroic behavior of many officers yesterday has triggered an outpouring. All of you officers baked cakes, of the LAPD, thank you. Many sent cards, yet others flew them. But thank you for what you did. All of your officers.
We're here 2 years living in North Hollywood, and we really appreciate everything that you've done.